tubaniriza mwena abagenda maaso n'okubanga musubscribinga n'okulaba video ku Kakosfax 256 mwebali kyemukola ky'amaanyi sharinga commentinga nyiga n'akadde tekijja kubanga kikuyisa bubi. Lunaku lwa leero nzize n'amawulire ag'essanyu nga gavamba naffe batutekamu ssente aba higher level tour and travel agency balonza ambassador waabwe, era anytime from now bagenda kuba bakola press conference okusobola okulaba nga bamwanjula mu butongole. Ambassador gwe balonze mwana wa buwala era nga muzanyi mulungi nnyo ku stage mu bina Uganda, bamuyita Princess Becky Juko. Abamumanyi azanyira mu the Ebons era nga bano bamulonze nga ambassador waabwe ajja kubanga ayogera bice ebiri mu higher level tour and travel agency n'ebirala byonna gwe mujja okusinga okulaba nga face ya company. Tulambule naye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tukuyozaayoza Becky Juko ku ekyo kye watuuseeko. Higher level egamba nti singa omugalo guba guweddewo ojja kutandika okulambula ne baserebu bo bonna bomanyi nga tutambula nabo ku trips ez'enjawulo. Mu buufu bwe bumu eby'obulambuzi olunaku olwaleero nzizera amawulire era nga gava wa Kenzo. Kenzo ono yeeyunze ku lukalala lwabo abakakasiddwa nga be ambassador, tourism ambassador, era wano tumaze okakasa kino oluvannyuma lwa Minister Kiwanda okuvaayo okumuwa obwa tourism ambassador. My name is Kiwanda Godfrey Suli. I'm the Minister of State for Tourism, Wildlife and Antiquities. My work is to market Uganda, and I cannot do it alone. I do it with you, Ugandans. This country belongs to all of us. It's a country that cannot be marketed by an individual. It's a country that can only be marketed by all of us. I thank all of you for responding positively to our invitation and welcome to this media reveal of our celebrated artist, Mr. Kenzo, as a tourism ambassador. Ebifaananyi byayisitinganye ku mukutu ogwa Facebook ogwa Kenzo ne tukakasa nti kino kiwedde, naye kino kigenzo okujja nga beebuuza ebibuuzo nti ate Anita Fabiola bamuggyeko obwambasada, Zali bamuggyeko obwambasada, waliwo akaana ak'obuwala akalungi ennyo ka Queen Cafe, Queen ebinakyo naye bamuwa obwa tourism ambassador. Minisita avuddeyo n'agamba nti buli omu gwe yalonda asigadde akyali tourism ambassador, asobola n'okulonda bambasada 100, n'olwekyo tebabajjeewo basigadde we bali. Zali akyali, akaana kattu ak'obuwala ka Queen Cafe abinakyo akyali, ne Anita Fabiola. Naye Anita Fabiola no yasonga okuyitimuka nnyo kubanga balambula nebisajwana alonda balungi bokka. Zali yajirako ne project ere yatulambule naye katwetugerera Kenzo bamaze naye okumukakasa nga brand ambassador. Kino kirungi kubanga Kenzo yalagadde nti ebyobulambuzi abyagala olw'ensonga yakwata awards ze zonna ze yali awangudde naziteeka wano mu museum waneka mocha. Kwagamba ngalagira ddala nti oba oli awo ekintu ekyobulambuzi kintu kirungi nnyo, abaana bajjanga kujja bamanye ani yawangula kwa awards ez'enjawulo. Ndowooza n'abayimbi abalala bandibadde bakirabirako kintu kirungi. Chameleon twala yezizo, Juliana twala yezizo n'abalala kubanga kiba kirungi nnyo. N'olwekyo ndowooza yalagadde interest mu bintu by'obulambuzi, ate ne bw'abadde ajja mu Uganda, ne bw'abadde afuluma, ne bw'abadde ku show ez'enjawulo ng'akwata bendera ya Uganda n'olabira ddala nti ayagala ensi ye, kibadde kimugwana. Era tukuyozaayoza Kenzo. Kenzo nga mumaze enjagala nkubuulireko ku mwana w'obuwala gwe bayita Chosen Becky. Chosen Becky ekifaananyi kye kyavudde oba kyafubutuseewa simanyi na kumanya ne kijja ku social media nga balaga omuvubuka eyasooka omuzaalamu omwana nga balaga naye kennyini n'omwana gwe yasooka okuzaala. Waliwo ngambye mbu Chosen Becky ayinza okuba azaala Spice Diana, naye kiba kinene ekyo, naye nga kiraga nti omwana bw'aba akuze ayinza okuba ali myaka nga 12 gwe yazizzaako. Chosen Becky ono yakavaayo okulabula bannayuganda n'obuwala busire Queen obwa wano buve ku bbaawe gwe yakafuna omupya amulinamu n'omwana, era n'amukubira n'akayimba akapya bambi tokyuka. Kale no simanya ani ataddeyo kifaananyi kino ayagala okutandika emboozi okwagala ate okutendekawo ekibeerabeera. Omusajja atandika okugamba nti ndi kuvuga nkadde, avuga nkadde, tavuga nkadde nnyo kubanga yali wa omwana omu. Waliwo n'abalala abagenzi okufumbirwa nga bazaddezaddeko abaana abawerako. N'olwekyo akafaananyi ako nga bw'okalaba
tekalesa abantu kyekimu balabanga Chosen Beki alayika mukulu naye tayinza kubeera mukulu kusinga Desire Luzinda. Tekisoboka ekyo. Waliwo abayimbi benjagala bambi okuwagaliza amazaalibwa amalungi. King Saha abadde ne birthday ne Bebe Kulu abadde ne birthday. Nolwekyo tubagaliza amazaalibwa amalungi mu wiiki eno yemu oba mu mwezi guno gwe gumu tubagaliza amazaalibwa amalungi. Njagala kusembyayo omusajja aterya ntama bamuyita Bajjo. Bajjo no Mukama Katonda amusaasire ndowooza ba fulufiga ye yamutumye oba yakoze atya n'alangirira nga bwavudde mu Nuupu n'agenda mu NRM ngagamba ekisinzo kumuluma ayewo omubiri akoze buli kimu naye aba Nuupu tebalina kye bamuyambye aye ngagamba nti bavuma buvumi bantu era ng'alinga ngagamba nti Nuupu teyina olugendo teri kimu ebirowoozo tebabigatta mu kifo ky'okubeera ku ground nga banoonya akalulu ate bali mu kwevuma na kuvuma abantu ekintu kyolaba ekitali kituufu okukwawukana mu ndowooza tekikuleetera kuvuma muntu ye bw'agamba omuntu bw'ayagala obufuzi tokola Bobi Wine byakola omuntu bw'ayagala obufuzi oba olina okwagala abalabe bo oba olina okwagala ennyo abeeni be bagenda okukuyamba. Bobi Wine ekoboko gyali Bobi Wine ekotido gyali Bobi Wine bamugamba nti Uganda bagikyusiza kamocha kukuba nkuŋŋaana na Facebook press conference oba yagala kubera president wa Facebook tumulonde nze wangamba ye nze Bobi Wine president wange ku Facebook si president wa banna Uganda ku ground ye kati alowooza okubeera ku Facebook n'asettinga bikadama bituvume. Omwezi ogwedde nakola ka video ompulira nga ŋŋaana president Museveni otuza mu lockdown Bobi yatuma abaana agamba oyo Museveni amutume abaana bekalakasa kakati gwatya ngwa atasobola kukkiriza abaana agenda kola action bogenda kujjako Museveni gamugirako kamocha mu meeting z'okuba nzinezo gonna soko kubukira boyo nitali mukawani yali erira nagamba international community way ayuga jitira ku Facebook kakati go afuga bino mvude byoganze kutasa gwanga kubanga mali akintasa gwanga ono musajja Bobi Wine ali mukawanike mugena malosonda amudomuda yadduke abagamba agenda bagamba naye bapabye nade sina muntu endowooza Bajjo twogeza amazima nti bw'oba oyagala ebiruubirirwa byo bituukirire n'ekyobala kituukirire ate gy'ova tovumirira kibaddeyo oba tobavumaganya. Bw'obanga ovudde ewantu n'ogenda tovumirira bavuddeyo genda owaane kiri ng'abalala bonna be tubalabye nga bawukanye ne bava mu Nuupu ne badde eri mukulu tetujja kusibako kya mbega oyinza okuba tobadde mbega naye nga wakyusiza ndowoozayo bw'oyagala bakuwe ssente era bakuyambe si be basolooza ssente z'omuyi w'omusolo bazijjewa nga bakayisa ne campaign gye buvuddeko eya muda ku muda kitegeeza tebalina ssente singa abadde ne ssente bandibadde basobola okwekolera buli kimu kye baagala kati oba wali oyagala ssente mu people power olw'okuba oyiyewo omubiri tekisobose genda ofune ssente ng'omulwanirizi w'eddembe mu ssente gendayo bakuwe kasita ogenda ku bwa meeya naawe embeera ojja kugiraba simanya ani akuli mabega agenda nakuwa ssente mu kalulu naye bw'onooba ofunye ssente oba oli awo onojjukira nti ebigambo byoyogedde si birungi eri banno b'osobodde okulekawo naye toyogera bingi mukulu n'amaziga g'okaaba si gwe yatandikawo Nuupu olwo yakitandikawo nga yekyagulanye yakikola atya. Olwekyo twegendereze ebigambo ebimu bye twogera nga tuvudde ku bantu tomanya ate olunaku olumu oyinza ate okudda mu Nuupu nga banno be weetaaga kuba bangi abagenze ate ne babeera disappointed ne badda ate eno mugulu weegendereze si gwasinga ababaka ba DP abavudde mu DP ne bajja mu Nuupu bategeera okusinga wama Mukama Katonda akuume